abali wano nga muli Bakyagulanyi kati mukube engalo ku lulwepa deputy. Mulekeraawo. Bw'oba onotta enseenene osooka kuzikuŋŋaanya oziteerawo akatego kati nga amataala n'eppipa n'olugogo kwe zigenda okuyitira nga olulembese mu ppipa. Kakati munnange njagala okubuulira nti struggle erina obuzibu oba emisanvu naye nga beebo abantu ffe be tukkiririzaamu ennyo. Akatambi ako mwenna mukamanyi era njagadde nkakozese okulaga nti tulina groups ziwali bayita leader groups wano nga ze zisinze okuwudiisa abantu n'otuteeka mu kutukwata obujega oba tusiba akatambaala ku maaso nga groups zino abampembeze bakozesezza okulwanyisa struggle era buli omu asaanye yeekyekinge bw'abanga akkiririza emu ku ezo groups oba nga ali omu ku abo asaanye oba ng'olina mukwano gwo nga ali omu ku abo osaanye omutunuulire eriiso ejjogi era omuteekeko essira ery'amaanyi. Kati gurupu esooka ye y'abannaddiini nkugambye nti akatambi ako nkakozesezza nga omusingi ku ebyo bye ŋŋenda okubeera nga nkubuulira essaawa eno. Mengo abafere omuli babbulooka b'ettaka ba government officers oba officials abalina emirimu mu gavumenti emisava ne famire zaabwe n'abo ababakkiririzaamu ababalya mu ngalo katukokossa n'abo ba fortune seekers abalowooza nti basobola okulembeka kwabo oba ku system ya gavumenti envundu ejjudde obubbi kati nga bakkenzo n'abalala. Kati waliwo abantu abatiitiizi abali fearful abo nabo muganda wange tebakonyeza struggle beerese batyo tebasaanye kwesigibwa. Kuliko abantu abali misinformed oba abatali informed abatamanyi kikigenda mu maaso baba ne bisitole ebitategeerekeka. Ne tuba n'abantu abali tribal abantu abasosoze ennyo mu madiini ne mu mawanga abo muganda wange bo nabo bali awo bakonyeza nnyo struggle. Kale munnange nsoose bwe ntyo era nga groups ezo njagala nkuyitiremu butya bwe zikonyeza struggle. Kugambye nti bw'oba onootega enseenene okuzikwata obulungi teekawo ettaala zaagala nnyo ettaala oteekewo olugogo oteekewo eppipa olugogo nga luli mu ppipa luti kati zijja kugwa kulizikkirire mu ppipa. Kati bano groups ezo weeziri naye ziwudiisizza nnyo abantu nti zikolagana bulungi nnyo newankubadde mmwe temumanyi nti zikolagana. Kwegamba eringa chain bakwatagana bulungi nnyo era abo be basinze okunyiika eggwanga lino. Muno nno mulimu abagwira oba oliawo n'abatali bagwira naye kasaawa nga bagwa mu ttulubeero ng'emitima gyabwe minafu nga bo bakkiriza era baabulabe nnyo. Kati ekiti ekisooka kye ky'abannaddiini. Bannaddiini tubalabye enfunda nnyingi nnyo. Tulabye abantu nga ba Mubajje n'abalala. Naye kati akatambi k'enkuzannyidde ako ak'omusumba oyo kwegamba weewuunya kubanga kino era kikwatagana n'abamu ku gurupu zaabo ba fortune seekers kati nga bagashumba basooka ne bakola statements ezishayininga ezibakyamuukiriza. Kati yagenda mu church n'akola statement eyo era abo abawagira Kyagulanyi ne bakuba mu ngalo n'ategeera mwebali okitegeera era newaala yonna babakyamuukiriza ne balaba mu Pierre babakyamuukiriza eya Muhoozi ne bamanya nti bano tebawagira Museveni. Kati olwo stage eddako ebaaki kukuba abamu bayinza okufiira emirimu gyabwe oba okutandika okubakolako okubagoba nga olaba mu magye bwe batandika okubeera nga babawummuza. Kakati bano bamaze okukitegeera nti endiga zaabwe of course eziwagira Kyagulanyi weeziri ezaagala enkyukakyuka weeziri ate nga bo balabe bankyukakyuka kuba mwe bafuna akasente. Mwe bafuna akasente ndigonza okulaba abasoma kati bakwatagana naye ate nga bakwatagana bwe kijja ku Museveni
ne system ene envundu kubanga nayo nabo yebaleetera okubeera nga bateeka abantu mu bujega mu kungeri y'okufera nti akola statement bwetyo nti abawagira Kyagulanyi mukube mu ngalo oba oli wano ne mukuba mu ngalo n'asooka bw'atyo asoose bw'atyo mwe ne mukyamuukirira abali wano nga muli ba Kyagulanyi kati mukube engalo ku lulwe mulekeraawo kaakati olwo mumaze okukyamuukirira era nga bw'olaba abalala bonna abagenda ku TV stations ne batandika okubeera nga this time bawana Kyagulanyi naye ate enkeera ne batandika okubeera nga bamuvumirira kubanga baagala mubawulirize ku social media Gachumba akimanyi nti ayagala mileage eyo ab'enkyukakyuka babe nga bamuwuliriza alina osooka okugiramu ku Kyagulanyi katono bw'ati akuŋŋaanye obuwagizi kati amale okukuŋŋaanya enseenene ze amale aziiwe mu kipipa atwale asiike okitegeera oluvannyuma ki ekiddirira a few moments later weewuunya omuntu eyawaana Kyagulanyi luli ati ba president abeesimbyewo bonna beetaaga okubuuliza mu lujjudde batubuulire boogera ki ku bisiyaga ensonga yaabwe bagitambuza batya bwe wabeerawo n'omu gwe mudawutinga nti yayinza okuba ng'akolagana nabo oba yatwala dda sente zaabwe oba alizifuna mukkirize nti ku day one nga yakatuula mu ntebe ekyo kyasooka okukolako nze nzikiriza bwe nti nkikkiriza lwakuba nze era nsaba Katonda kubanga nkikkiriza lwakuba nakirabako nsaba Katonda Museveni aleme kufa mangu lwa nsonga eyo yokka nze no gavumenti siina kyenjagalamu n'eki nina wensula nina n'emmere gyendya n'obuweereza weebuli kakati ebigambo bye biwulidde nti alina talina kyagaza gavumenti alina wasula alina n'emmere gyalya emmere gyalya agijjawa system yemuleetedde okubeera ng'asobola okufuna emmere gyalya kino kifaanaganako n'abantu abamu bw'amala okuwaanawaana Museveni ng'akugamba nti kyobola basironda kibula nze ebyobufuzi sibiriimu sironda okitegeera alimba kakati oyo enjogera yeeyo giraba nti yasooka luli bw'atyo naye tewayitawo akaseera ng'amaze otegeera nti endiga zina eziwagira Kyagulanyi kati najja n'akola statement eyo yensonga ki nakugamba juzi nti Kyagulanyi yali mugezi ne bateekawo girlfriend wa Solomon kubanga baali bakumuteeka mu bisiyaga okitegeera baali bakumuteeka mu bisiyaga butereevu kati ezo statements zaakoze directly zigenda ku Kyagulanyi era akugambye ensonga lwaki awagira Museveni abeerewo okitegeera Museveni abeewo kati kino kireeta debate mu bantu era abantu osobola okutegeera kye balowooza oba oli awo n'abamu n'okubeera nti nno baawudiisibwa naye nga bano bantu bamusebo Dr. Soda yayogedde ng'omuntu agamba nti atavaayo but this thing has been here ebisiyaga bibaddewo wano emyaka mingi bibaddewo anti president yavaayo n'abigaana mu lujjudde ye nga muliriza bibaddewo even before his coming n'okujja kwa Museveni nga tanaba kujja bibaddewo you can go back and do research bibaddewo emyaka n'emyaka kubanga kyenneewuunya kye kino Pasa Sserwadda asobola okuvaayo n'ayogera ekigambo ekifaana bwe kityo nga talina target because tamala gwogera omusajja oyo I think this is what I think muwanda bigambo mu kamwa bw'aba teyayogedde muntu specifically tetumuwanda bigambo mu kamwa bw'alivaayo n'agamba nti gundi bw'atavaayo okugamba nti ebisiyaga temumuwa kalulu teyayogedde muntu kubanga ekyo kyennyini kyeyogedde ne Pastor Bujingo naye bulijjo akyogera ng'akidirectinga wa Bobi Wine bulijjo abantu bakimanyi olw'okuba nti nno emboozi zetuleese ebadde ya Dr. Sserwadda ne Bujingo yakyogerako tetujja kuyingizamu anko Bujingo kubanga bombi bali they are different people. They are parallel lines. They cannot meet. They can never meet.
reaction and action are equal but opposite. But opposite. But Chengambe is the same subject they address. The same subject but with which personality. Nze mpuliriza nnyo doctor ekigambo kye okusinga okuwuliriza ne babe lwaki njogera bino ebigambo Dr. Mukadde waffe bamu kubazaala ekkanisa. Ne passa Bujingo mukadde waffe. Oyo si mukadde wange, oyo musumba munnange. Okay, tudde ku subject bonna boogera ku bisiya bonna tebaagala bisiyaga era Passa Bujingo yaki directing eri Makerere Kavule. Gwe sawa zino tolowooza nti ne Passa Serwada ne abadde aki directing eyo. Sagala nga bwe nkugambye omukulu sagala muwanda bigambo mukamwa yakoze submission ye ng'eri public talina gwe ya addresses nze nzikiriza nti alina kyeyabadde ayagala okuyisaawo alina kyeyabadde aluubirira ne tetumuwanda bigambo mukamwa oli kati ng'oli eri bwavaayo n'ayogera direct oyo tusobola mu addressinga nga tumuwa explanation ku muntu oyo bwa addressinze ne kati olwokuba nti no doctor talina bwe yataddewo mu kifaananyi tetumugenda nnyo. I think ekyo bw'abanga Passa Bujingo yakyogera ne Dr. Serwada akyogedde I think it's high time abakulembeze bafeeyo era afresh baddemu bagambe saagala bisiyaga. Bobi Wine aveeyo agambe saagala bisiyaga. Museveni aveeyo agambe saagala bisiyaga. I'm telling you because kati kanisa eriawo kitegeera because kanisa bwabanga baagala obululu nga Bobi Wine ayagala obululu bw'abalokole ng'ayagala obululu bw'ekkanisa nga ne Museveni naye ayagala obululu bw'ekkanisa. Owulidde statement ezo nti Bobi Wine bw'aba ayagala obululu bw'ekkanisa obw'abalokole mbu aveeyo agambe siwagira bisiyaga aveeyo agambe jjukira nti Bobi Wine yakutegeeza nti sitore z'ebisiyaga baazireeta kumulwanyisa kubanga baakiraba nti alabisizzayo Uganda mu international community nga beefuula nti aba anoonyeeyo ssente. Serwadda yagambye from day one omuntu oyo bw'anaagenda mu ntebe lazima baba abaagalako ssente ajja ttandikirawo naye wano Uganda weeri edipendinga ku ssente za buyambi tebasobola nasosola bakozi ba gavumenti ku ssente ezaffe eza wano babbanzibe ne bateeka mu nsawo nga bw'olaba abasumba bwe bakama endiga zaabwe ne bannaddiini abalala abagenda ewa Museveni okusaba ebicepere naye nga beerimbika mu bisiyaga naye nga ssente ze bagenda okusabiriza ziva eri gye bagamba nti yewe ebisiyaga era ne bazifuna wano ne bazigabana. Kyagulanyi n'agamba nti ebyo baabireeta kukola ki? Kunwanyisa. Okitegeera kakati abo katubaveeko kubanga groups nina nnyingi tudde ku Mengo statement ezimu Katikkiro ze yali akoze. The law, it's important that there is dialogue and respect for one another. Those are some of the things we talked about, and I'm very happy that I received Honorable Kyagulanyi and members of his team, and I look forward to seeing them again. Kakati mu kaseera ako mu nkola ey'okubeera nti nno baagala kugambagamba nti keep your enemy closer. Ono bamulabye nti abantu bamukkiririzaamu nnyo ekitiibwa kiri ekyokulagira nti Mengo yeeragira nti yeewanda eddusu ku muntu ti mulondo ono kivuddewo abantu kakati bafunye omukulembeze owaabwe kubanga batambulidde mu bulimbe okumala ebbanga nga struggle eri awo yakona yakweba abantu ne balabuka ne wajjawo omuntu asobodde okukiteeka mu kitanga nti tukitegeera nti bano abantu balya n'omulabe bano bafa ku mbuto zaabwe kabe kasingi n'obuvo bwabwe bwabo betutwalanga abagwira betumanyi nti bagwira si betutwalanga wala betumanyi nti bagwira era ogendo batunuulira boti abaana babawaako bwino kubanga abaana baba ne bwino ate nga mutuufu okitegeera kakati gye batuula eyo balina ebintu byabwe nkugambye nti abamu ku bo bagwira ate abalala bannaffe bennyini nzaaliro na zaawano naye zigwa mu biti biri byengenda okuwa nga bo bali ku kimu ssente tebafaayo ku nsi yaabwe. Kati Mengo olaba nti Mayiga akola statements ezo naye ng'ate nga institution bwe twogera ku radio ebyo tubadde tubiraba
era Mmengo sawa eno abantu bagiri bubi nnyo, CBS bagiri bubi nnyo olw'okuba nti beegumbulidde oba balina campaign, balina project ey'okusuula Nuupu, ey'okufa ebya Kyagulanyi. Okitegeera nti omulaba atulwanyisa muffe munda mwennyini, naye muffe munda mwennyini era mulimu abalabe, era n'abatali bamu ku ffe mwebali batandise okubeera nga beeyoleka. Tekati mu kiseera ekyo nga batudyekadyeka nti balina nti bakkiririza mu dialogue okuteesaganya, kwegamba nti bateesaganye babeere wamu, mbu waleme kubaawo kusika muguwa, waleme kubeerawo kukola kutya, mbu omuntu ne waabanga kale ye alemeddewo naye kale tuteesaganye tukuume emirembe. Bo nga bagaggawala, bo nga balya, ate era nga bakuuma bannaabwe kubanga baamala dde okubeera nga bateesa titukoze tutya tyamwe mwe bakuumiraawo. Essaawa eno abantu bakigaanye, abantu bakigaanye. Kati lwe lutalo lwolaba CBS n'ebirala statements za Katikkiro mubadde nga mujja muziraba ku baana ab'enkyukakyuka bamulinamu essuubi nti Katikkiro baako kyoyogera ku kino n'avaayo mu lwatu. Baalowooza nti nsobola okulangirira naye nga nze sisobola kulangirira. Okitegeera, baalowooza nti nsobola okulangirira naye nga nze sisobola kulangirira, naye ng'ate ani yamugamba nti langira. Olaba bamugamba nti baako kyoyogera, nti obaako kyoyogera ng'era bw'oyogera ku kintu ekibi, kuba bannaddiini boogedde n'abalala bonna boogedde, lwaki gwe oba toyogera? Kakati ekyo ne kibeeraawo. Kati Mmengo mu bukulembeze bwayo yo already twagikubyemu dde ebituli, teri wamu naffe. Ekyo njagala mukikkirize mukigaane, nkimanyi mwagala nnyo Kabaka, mwagala nnyo Obwakabaka, yes, njagala mwawula ebintu ebyo. Nabagamba muteekeko pause, tuli bisanga ne tubiddaabulula nabyo, naye bwe tugamba tutambule nabyo ku mugongo mu kaseera ke kamu tetugenda kumalako, kubanga wafu eyo, wafu Emmengo, wafu bakosa radio, bakosa TV okuvumaganya struggle oba okunafuya struggle, okuvumaavuma Bobi Wine okumunafuya n'ebirala mubadde nga mujja mubiraba. Kakati wano era still nga kiri connected ku Mmengo, obufere. Buli muntu yenna akola obufere wano e Uganda ye gurupu endala, ndowooza yali badde gurupu nga yakumeka, gurupu yakusatu. Buli muntu yenna akola obufere wano e Uganda alina okuba nga awagira regime, kubanga regime etaddewo embeera emusobozesa okukola obufere. Ba RDCs bakolagana n'abafere ne babba ettaka ly'abantu. Kati bwe twogera ku Buganda Land Board naye waliyo obufere bungi nnyo ku nsonga z'ettaka. Kakati obufere era ojjagenda okiraba nti babbulooka b'ettaka abasinga eno abacyangacyanga ettaka ly'abantu bajja kugamba nti Museveni yasobola, oyo Bobi Wine takola ki, kubanga bakimanyi nti Bobi Wine bw'ajja agenda kubajja omugaati mu kamwa. Babbulooka abo ab'ettaka naddala abo bawagira nnyo Museveni. Nze nkikozeko research njagala okubuulira. Era gy'emivuyo giri eri mu Land Board, okirabye muganda wange. Kati abafere still ne bapasita abamu obatwalira omwo mu bufere, bannaddiini abamu, bamaseeka abamu. Sijja kwogera nnyo ku bafaada kubanga bo bakoze omulimu, bagezezzaako, naddala okuva mu ddiini y'Obukatoliki bagezezzaako, bomba wa credit. Naye bannaffe abafere era nga beeribika mu biti ebyo byonna byonna Emmengo, maddiini, okitegeera, abo bonna bafere abo babeera bawagira Gen. Museveni era tebaagala aveewo kubanga mwe basinziira mu system otambuza obufere bwabwe. Gurupu endala yeyaba government officials n'abo ababalya mu ngalo ne famire zaabwe, ye gurupu endala. Era kati kyenategeddeko nti batandise okubeera nga bakola family gatherings, engeri y'okumanyagana mu zi famire zaabwe ne beeyita ne beewa lecture ti bannange ensonga mugimanyi, bannange, kitegeera. Kati abo kizibu kubanga jjukira nti akalimu kalina mu gavumenti akasente akafuna, era nabagamba wano nti omuntu abeera akola omulimu katugeze bamusasula miliyoni emu oba bbiri,
naye nga expenditure ye a week ya million 5 naye nga yo mwezi bamusasula million 2 mu office ya government. Endala ziba zivaawa ziri ku expense y'omuganda wange gwe ampuliriza muna Uganda owa wansi. Kakati abo ne family zaabwe babeera baaziriisa ddenjiri okuleka abamu ab'emitwe eminene abategeera oba balaba ebintu butuufu bwabyo mu families ezo oba mu bifo bya gavumenti ebyo. Osanga y'omu ng'afuna ssente mu kifo kya gavumenti naye ate nga ekituufu akimanyi era ng'amanyi nti gavumenti ne bwekyuka tajja kufiirwa mulimu gwe oba oli awo, naye waliwo abamu nga aliwo mu mulimu ogwo kubanga abooluganda be baagumuwa lwakuba mwana wa gundi, lwakuba katugeze Nabbanja mu ofiisi ya Prime Minister naye kennyini talina bisaanyizo bigibeeramu, kati n'ayita abawala be n'abaana be n'abateekamu kubanga ekyo allegation yaliwo. Kitegeeza nti abaana be n'abo be bayamba tebajja kwagala gavumenti kukyuka olw'ensonga nti tebagenda kusigala mu ofiisi eyo. Ate nga Nabbanja tasobola kuddamu kubeera Prime Minister nti singa President aba akyuse. Kati eyo group naye eri awo. Kati group endala era nga yeegoberera ey'aba government officials n'abo abaliira ku abo y'ey'aba fortune seekers. Tugamba abalowooza nti nno bwe banaalaga nti tebawagira struggle oba nti bawagira regime nti oba oli awo banaabawa kasente okusobola okubayambako okusaasaanya oba okukola mobilization, era nga tubalabye bangi nnyo newankubadde nga era abamu tugenza okulaba nga bali mu layini eyo mu musaayi, kati nga Eddie Kenzo n'abalala abatambulira mu kkubo eryo. Tulabye abantu nga bajja ne boogera nga ayogera Bobi Wine nze bagenda bakumpa nga bamajambere basajja mivule n'abalala bangi, kwegamba nga bo balowooza nti basobola okutekinga advantage olwa situation eriwo ng'akozesa omumwa gwe olw'okuba asobola okwogera kati nga basajja mivule n'abo abalala basobola okukyankalanya embeera nga bakitatta nga boolaba bamajambere n'abalala abasobola okukyankalanya embeera mu kukozinga commotion ba alien skin modro. Kwegamba bali olw'okuba nti bo already effujjo bakimanyi kyekimu ku ebyo bye bakola ku bantu ba opposition, kati babeera babasembeza era babawa akasente. Kati eyo group naye eri awo. Era wano nze munansonyiwa naye mbuusabuusa nnyo bwe nalaba Palaso ngazze Nuupu ng'egenda e Busoga, Bobi Wine ng'agenda e Busoga. Kale sijja kumujajinga naye bwe nalaba Kenzo ng'ayogera ng'agamba nti vice we ali eri mu opposition, kati ye nga president ate ali eno wa NRM. Okitegeera awo ako ne kanzizaamu kemabega nga kindabikira nga abantu bano baagala okubalansinga equation n'okubalansinga obwongo bwammwe nti federation erage nti eri neutral, naye the fact is bwe baba batudde eyo bagabana sente zivaawa n'ebirala. Kwegamba kale nga bwe nkutegeezeza nti saagala kujajinga nnyo ne ndaba nti waaliwo oba oli awo kubanga nze ebiseera ebisinga obunyisiisiga nnyo bantu naddala abeesembereza Bobi Wine nga bazze gye bali. Mwalaba wano alien skin yajidde mu kiti kya Bobi Wine mwamwagala nnyo akola atya, yamaliriza olwedda akulaga nti kakati yamaze okubomola era n'akwata sayidi eri. Kati n'omuntu okwesembereza Bobi Wine nze neekengera nnyo naddala abayimbi abo sibeesiga newankubadde nga era kisoboka nga bwe ngenda tosobola kujajinga muntu okubeera nga ye munnange oli yes nti muyimbi federation weeri bagitaddewo agirimu naye ate era asobola okubeera nga asubscribinga ku kintu ekirala nga bw'olaba abalala bonna nti basomera ku ssente za State House naye ate kati be bamu kubawagira struggle. Ekyo nakyo kikola kisoboka naye era oteekawo ka star no underliningawo kubanga kisobola okudda mumulaba kati wuuno ate ayogera bw'ati. Okay,
abo tubamaze iyo group tugimaze tubuze group siniranga 3 naye group endala yeyaba abantu abali fearful abantu abatitizi era bano babatisiza nnyo kuvadda ndwakubati kati bagenda bakendeera naye luli ate baali bangi nnyo mwagala okuddayo gye mwava kubanga General Museveni bw'ateeka eggwanga lino mu lutalo yakikolera ddala wano mu Buganda nti abantu balina okutya kye bayita olutalo era n'akola ebikolobero biyitirivu nnyo kakasa nti abantu balutiira ddala kati waliwo abantu abo abatya ati mwagala olutalo ati mwagala eggwanga litabanguke omwagala kutabangula ggwanga wakiri tubeererawo naye nga babeererawo mu bwavu obuyitirivu abaana baabwe tebagenda kusobola kwebeereramu ku lw'ensonga nti bagenda kuba tebaasoma nabo bajja kuba bafudde kubanga n'obulamu kati butono bali mu mbeera mbi tebasobola bujjanjabi kwetuusa ku bujjanjabi n'ebintu ebirala ebyetaagisa necessities kitegeeza ojja kumusanga enkya nga yeeyokedde mu nnyumba ng'ebintu bimutabuseeko okunyumiza omuwala wamu wano eya baabwe bwe yaleka mu nnyumba ne yeesala omukono nga anti bamulese mu nnyumba baba banja renti ne yeesala wano avemu musaayi afe ng'olubuto lwa myezi ebiri yazaala omwana kati agenda kweza myezi 2 naku z'omwezi nga nnyo agenda kweza myezi ezi natera ng'omubagambako wano era bwe namusanga ne mugamba tofaayo tujja kubeerawo mpolampola nja kulabira naye nga yeesala bw'ati omukono wano mukisikizi wano n'avaamu omusaayi katono era afe okiraba nga bba wamudduseeko agenze mu nsi z'abazungu mu nsi z'abawarabu okunoonya akasente okitegeera kati ebintu ng'ebyo bisobola obbatuukako abantu ng'abo abamu naddala nga ye atya nnyo kati option gy'alina wakiri kayijjewo afe abantu abo bali fearful naye munnaffe yazaala omwana muwala era agenda kuweza kati emyezi 2 tumulabirira mpolampola mu mikwesise gyonna gy'ali n'abantu abalala okitegeera naye nga yali asse omwana kirala nakyo tate kati akyagala nnyo naye waali kati obulamu at least yaddamu n'afuna ku ssuubi naye nga yali afudde kati abantu abamu bali fearful tubalabye nga beeyokera mu mayumba naye ate ng'abo babeera batya nnyo kuba kati option gy'alina yakwejjawo kakati abantu abalala gurupu endala gye tulina ye gurupu eyo eri misinformed kwegamba yo nga ebintu ebiraba kifuula nnenge buli kikyamu kwegamba buli mawulire agatali buli bulimba bwe bateeka ku opposition bo bwetwala gurupu eyo nga yo bagigamba nti Bobi Wine ali ebisiyaga ye abirya bwe bagigamba nti nno mulaba kati Bobi Wine yabaana basomera bweru ye kituufu abo bo bali bwe batyo era abantu abo tebali informed yali n'akamu bo nga bali awo tetumanyi oba amagezi amazaale babeera tebalina Katonda yabatonda bw'atyo era baba tebeesalirawo babeera awo era ogenda okumubuuza bwemuwakanamu Katonda kyobola nze sironda ebyokulonda sironda naye Museveni yasobola ebbanga lino bwe batyo abo nabo bali awo kati nebaayo gurupu esembayo saagala mboozi yaffe wanvuwe ennyo ye gurupu ey'abantu abali tribal abantu abasosoze ennyo bano beegattibwako n'abo abasosoze mu madiini okitegeera nga basosoze kuba ye omuntu omusosoze abamusosoze nga bo basosoze kati abo abamu ku bo olw'okuba nti nno balowooza be bali mu buyinza n'okuduula baduula eno era ogenda okulya fe abali mu buyinza fe abakola ki kati bano abali tribal nti ye bw'amanya nti muganda we akola mu gavumenti alina omulimu akola mu gavumenti era ali awantu owasava ne bw'aba tamuuna kyamuwa ye asigala amuwaana era asigala awaana gavumenti era nga ye anyumirwa nnyo omuntu okulaba omuntu ow'eggwanga lye ne bw'aba talina kyamuyamba nga at least ali atafuddeeyo ba ssente zaali azijjawa oba akasomero kaabwe wali kafu nnyo aka gavumenti ye tafuddeeyo wabula bo babawana buwaanyi era babeera bagulumiza nnyo abantu abo azimbye kalina wali azikoze atya oyo mwana we waffe era nga ye mu mutima gwe bw'asanga omuntu ow'olulimi lwe abanga atuuse ewaka era nga gwe tomubuulira ne omuntu ayogera olulimi lwe olw'eggwanga lye bw'akola ensobi ne bw'aba asse muntu najja naye yeekweka ewuwe asobola omusirikira abo nabo gye bali era nga ye
ne bwali kaddiwa n'afuna envi alisigala ye tayagala muntu atali wa ggwanga lye. Kati abanyankole babatadde nnyo mu trap eyo, kubanga General Museveni gye yasinziira nti okwekwasa nti tuli banyankole ate n'amaizi aga nti muhororo. Abanyankole bwinda otunyonyola ekintu ekyo banze sikitegeera, naye mu kukola ekyo kubanga baagala kozesa eringa stronghold Western Uganda, kubanga Runyankole Lukiga Lutoro n'ennyimi endala ezikwatagana awo, kwegamba nga beefuula okuba nti be baabayamba kati nammwe mwafuna obwogerero, okitegeera. Kati abantu abo nabo bazibu nnyo so nga ate njagala okubabuulira nti okwo kwali kuwudiisa banyankole. Omunyankole yenna ndaba, omuntu yenna ali mu Western Uganda, Omutooro, Omunyoro, njagala otegeera ekintu kino Abakiga n'Abafumbira nti bano tebabangako bannammwe era tebabeerangako baggwanga lyammwe, era n'olulimi mulwawula. Baayiga buyizi nnimi zammwe, baaziyiga buyizi, naye bwe badda bokka nga bateekamu olwabwe era basosola nnyo, okitegeera, tebaligenda kubaagala. Kakati ensonga ezo oba oli awo ziyinza okukola amakulu ku bantu abamu oba ziyinza obutakola makulu ku bantu abamu, kubanga era ebimu ku byo mbadde nga nzija mbyogera. Naye kati essaawa eno we tuli nti twetaaga okubeera nti kumpi tuddamu okutema buto oba oli awo amavuunike, okitegeera, abantu basobole okutegeera baawule embeera, kuba kati tuli mu kuyawula kawuukuumi mu bijanjaalo nti tulaba true opposition etandise okweyerula. Waliwo bye tusudde, kati tugenze mu bannaddiini bo twabategeera era twagana bo tubamanyi nti gwe oli awo olina pasitawo nga Sirwadde bwe yagamba nti abawagira Bobi Wine mukube mu ngalo ne bakuba mu ngalo baali bangi. Kitegeeza nti kale bw'oba osabirayo naye gwe manya nti ye ng'omuntu naye alina ebigendererwa bye, kyatayagala ye sisitimu okuvaawo kubanga ye mwalya. Era bino ebyo nti bakwatagana babujingo, bakwatagana kubanga bonna baatuuka ssente bazirina, kuba akugambye nze gavumenti sina kyenjagaza, nina ewange ate nina kyendya n'obuweereza weebuli. Okitegeera, kitegeeza baatuuka ti bino babyekuba wano naye bwe badde eri ebbali, yensonga kyo kiraba nti bonna ku nsonga ezimu bakkaanya. G'olaba abantu ku social media groups ez'enjawulo, olaba bannabyabufuzi, tujja genda okulaba Mpuuga ng'akulaga ng'alinga akuntana ne Mao, bonna baleese electoral reforms, ngo bonna bakulaga nti bakulaga baagala kujja ku dictator Museveni, naye ate nga batuula naye ku mmeeza. Nti g'olaba Emmengo tulaba nti babanja ebyaffe Buganda bannange biki, naye ate nga bwe badde eri ebbali batugamba nti Museveni yasinga. Era omuntu yenna azze okubeera nti alwanyisa Museveni ajjewo effugabbi, bamutandikako okukozesa bye balina, okitegeera, ne bakozesa radio ne bakozesa TV ne bone binyini ne batandika okubeera nga boogera nga tubalaba. Kitegeeza obubonero obulaga muganda wange nti abo bannanfuusi. Kati ezo zonna groups tulina okuba nga tuzitunuulira mu bulambulukufu, era tuteekeyo nnyo omutima. Gwe ne bw'oba ng'oli mu guruupu ezo kuzemmenye, njagala okimanyi nti bw'oba bbulooka w'ettaka, ettaka lijja kubaawo ebbanga lyonna, kubanga oyinza okumaliriza ate nga bikukyukidde. Bw'oba mu gavumenti office oyinza otuuka enkeera nga n'omwana we tasobola kuddamu kusembeera gavumenti office ng'ensobi zaava ku ggwe, oba naawe omulimu ne gukufiira ddala. Bw'obeera nga gw'olowooza oli tribal nnyo muganda wange, bannansi bwe banaatandika okukulaga omutima naawe ojja kukyejjusa. Bw'oba ng'oli mukungu Emmengo nga gw'olowooza olw'okubanga nti oyogera abantu nti bw'oyogerako kabaka n'onafuya abantu emitima, n'owagira omuntu agamba nti ffe ng'Abaganda naye ng'ate gwe gw'otendereza, munnange nange mba nkwewuunya, era kitegeeza nti oba toli omukuffi. Kale ekikulu kya byonna nti ebitebe byonna byonna byemmenye
kyamukisa mu binti ate era be bannaffe betuwangala nabo ate era be bannaffe oba oliawo abatulabirira abatuweerera betuwangala nabo betukola nabo emirimu kati tulina okuba nti nno tubeeranga abasawo tutandika okubeeranga muli mu church oliako nti church mbw ava yannyonnyola abalokole kubanga abalokole baali yagadde okumanya wagira ebisiyaga oba si bisiyaga munnamugambye nti ebisiyaga byaliwo kuva dda Museveni tasobola kumalawo bisiyaga mu Uganda newankubadde nga teri abiwagira nze nange sibiwagira naye byaliwo kuva dda ne mu Bible mu ebiri kati lwaki obiseba ku Bobi Wine yawandika Bible Bobi Wine yawandika Bible oba yalagira ababiri edda yabalagira kati yalabira wala nti kino ekintu kye yeeyimbamu kinene twalabe Katikkiro wano ng'asinkana ekikeni kati atawagira bisiyaga ku butambi bwa kikeni obwakafuluma nga yeetigoonyola kati ayinza kinnyonnyola ate batawagira bisiyaga Pastor Sserwadda nga tanavaayo kwogera ku kikeni ku butambi bwe yalabye Bobi Wine tannamulabako ng'oba ali ebisiyaga oba ng'akola ki lwaki ate yiyita mujja mu kamwa naye nga Katikkiro ate era atambula n'abali b'ebisiyaga era n'abaaniriza kyogamba ye kati abutatya kifaananyi ki kale twegamba kuno tekwalibadde kuvumirira naye kulambika na kusobola kutegeera bukulu bwa nsonga nti kino tekiri ku Bobi Wine tekiri ku Nuupu wano tuli mu kununula ggwanga lyaffe okusobola okulijja mu mikono gy'abagwira kyensonga eriwo so si bisiyaga so si mawanga si madiini si ki nedda eggwanga lirina okuva mu mikono gy'abagwira tusobole okufuna obwenkanya buli muntu abeere nga alina equal opportunities Mukama Katonda abakuume